Neyanza nnyo Evelyn Nakyejwe n'abale baffe abamawulire gye tobadde otwakomekereza nga tugenda mu nnaku nkulu nga disitulikiti y'e Mubende amagombola gasinga nga gali kalantini nga takikirizibwa kutambuza ebisolo okuli ennyama, musaayi, amata kusana ebintu byonna ebiva mu bisolo nga ekizibu kyakivudde ku kirwa kya Kalusu ekyabalukawo mu gombola ly'e Kayebe. Olunaku lwaleero tugenze kola ku follow up kwegana n'omusawo atubuulire oluvannyuma lw'okuteeka ku kalantini tutuuseewa embeera kati eryeta mu kyalo yo kalantini yaggwako bayongerako oba n'okutubula kiki kigenda mu maaso kati ssaawa zino okugema kw'ebisolo kwe kutuuseewa. Tukwaniriza nnyo ku BBS Refiner musawo. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala nange nfunye omukisa guno okubeera ku BBS. Neebaza abatulaba n'abatuwuliriza mwonna. Erinnya nze Dr. Setala Bernard maze nkulira ebyobulunzi mu disitulikiti y'e Mubende. Ssebo nga bw'obuuzizza kituufu ennaku z'omwezi nga 14 twalina olukiiko 14 ogw'e12 twatuza olukiiko okutema empindi oluvannyuma lw'okubaluka bw'ekirwadde kya Kalusu mu ggombolola y'e Kayebe. Era olunaku lwadde nga 15 twafuna omuggalo omutongole okuva wa Commissioner Animal Health, Minister of Agriculture, Minerals and Fisheries, Mayifu. Era ne guteekebwa ku ggombolola y'e Kayebe oluvannyuma lw'okukakasa obulwadde bwa Kalusu mu ggombolola eryo. Naye nga disitulikiti twatuula ne tusalawo ne tubaako obukwakkulizo bwe tuteeka okwetooloola bonna n'okukakasa nga obulwadde tebusaasaana. Ekisooka kye twakola twaggalawo obutale bwonna obw'ebisolo mu disitulikiti y'e Mubende. Era ne tuteekawo obukwakulizo obulala ng'ojja ku Kayebe ne tuteekawo obukwakulizo obulala obuziyiza ebisolo okutambulatambula mu magombola agasigadde amalala agatali ku muggalo. Wabula era ne tusalawo ne tukkaanya nti amagombola agatali ku muggalo gali gasobola okutambuza ebisolo ez'okusala naye nga batikira ku faamu, kye tuyita farm loading. Ekyo ndikikanya okusala zokka ne tugaana ebisolo byonna okuyingira mu disitulikiti y'e Mubende okuva mu disitulikiti endala ate naffe ne tuyimiriza okufulumya ebisolo byaffe ebigenda mu disitulikiti endala nga byakulunda nga tufulumya ebyakusala byokka. Mukadde musawo njagala tuneko mu kamera. Mukadde kano tutuuseewa ne kalantini. Kalantini bweteekebwako oluvannyuma lw'emyezi 6 tuddamu ne tuggyako samples ku bisolo ebyo byasooka okulabika n'obubonero. Bwe tumala okuggyako samples ezo ne tuddamu ne tuzikebera wali batunuulira okusoma kwa virus ne bamanya nti kati yaweddemu oba nga akyali baba yaweddemu na lipooti yonna egenda wa commissioner n'alyoka agamba nti kati omuggyeko envumbo ku ggombolola eyo enkola bwetyo bw'erina okuba. Wabula okugema kwagenda mu maaso era twafuna doozi okusooka kaali 972 ne tuddayo ku minisitule ne tusaba emitwalo 6 naye ne gitatuweebwa nga bagamba na vaccine yali baweddeko ne batongerayo doses 1,908. Era obwetaavu bwa vaccine bwasigala nga bungi nnyo kubanga ebisolo tulina ebigenda mitwalo 15 wano mu Mubende. Ente zokka nga tunaba kubala mbuzi mbizi nandiga naye ente zokka tuli mitwalo 15. Twali twalagetinze ente olwokuba nti vaccine yali ntono naye yali ente zennyini tunaba na kutuuka mu kimu kya tunaba na kuweza 25%, tukyali wansi nnyo. Kati kitegeeza nti okugema kukyetaagisa nnyo era tukuba omulanga ministry twongere vaccine tusobole okwongera okugema kubanga kati kwe kuyana kw'abantu okuliwo. Naye ekigenda mu maaso nti oluvannyuma lw'ennaku 21 okikwazeemu ne tutuula ennaku z'omwezi nga 4 ku disitulikiti y'e Mubende lwa task force lwa stakeholders ku disitulikiti y'e Mubende nga olukiiko luno lukuli lwadadisa akulira security akulira abakozi bonna mu disitulikiti chairperson of 5 akulira disitulikiti eno ye governor then n'aba department n'aba secretary of production n'abalala bonna n'abalunzi n'abasuubuzi b'ebisolo. Twatudde mu lukiiko nate okuddamu okwekebera n'okulaba biki kye tuyinza okusalawo. Naye olw'okweraliikirira okukyaliwo mu mirwano gyaffe disitulikiti zitwetoolodde ate naffe nnyini okuba tukyalina embeera tusalawo lumu ne tusa kimu nga nkuyege twongeremu ennaku 3 obukwakulizo bukyaliwo obw'okuba nti abantu balina okuba nga tebatambuza bisolo byakuva wano okudda wali naye magombola gatasebiddwa nga tukkiriza okujjayo ebisolo ebyokusala naye nga ate bitambulizibwa ku motoka kitekera ku faamu n'ekitwala bw'ogenda okisalira oba ekitwala ku faamu n'ekitwala mu lufula. Wabula ate era olw'okwagala okwerinda n'okwetegereza embeera nga bw'enaafaanana amagombola amalala 3 twayimiriza mu nnaku zino 3 era okulambuza ebisolo kwonna. Magombola gano mulimu Kigando, mulimu eggombolola ly'e Butoloogo sub county n'eggombolola lya Kasembya sub county. Amagombola galimu ebisolo bingi naye ate nga tugamba tulina okulabika nga tugateekako obukwakulizo kakasa nga tetufuna buzibu bwonna magombola ago bonna. Musawo mukadde kano nga tuli mu kumaliriza mukyali mu kugema naye eddaga temulina ssaawa zino oba wali eriwo liri mukozesa mu kugema?
eddagala lyonna lyaggwawo ekyamazima eddagala twalifuna ennaku z'omwezi zaali 14 netuuka no 15 kubanga omusawo yava kawungeezi yalireeta twalitandika okukola mu mwezi wa 15 naye that was a Friday naye otuuka ku Monday eddagala vaccine lyali limaze okuggwawo. Tuyanza nnyo omusawo. Mukadde kano disitulikiti y'e Mubende ekyetaaga vaccine ogema ebisolo okuba ntulwanyisa ekirwadde kya Kalusu kitegeeza ki nti bana Mubende bandifiirwa ensolo ennyingi n'okufiirwa kw'amaanyi oluvannyuma lw'okulwala kw'eddagala. So gavumenti tugisaba ate twongera ku ddagala eddala. Nze Enoch Tumusiime wano e Mubende. Kale weebale nnyo Enoch Tumusiime ebisinga